Siraje Sebanachita yakakanye ku mukyala we Anet Nasolo ab'oku Kalerwe mu Sebina zone n'amutematema ng'obudde bwe bukedde n'amuleka mu nju ye n'agenda okukola. Nasolo bw'alabye ebbanga afulumye kwe kutemya ku balirwana abategeereza ab'ebyokwerinda nga bano batemeza ku poliisi esitukiddemu okujja okulaba ogubadde. Musanze ali omu munju nga yeebase kubanga yamutemye butemi ndoza yadala kutema bulabu n'amutema ndoza kino bw'ati. Poliisi egenze Sebanachita gy'akolera n'emukwata nga mu kwewozaako ategeezezza nga Nasolo bw'abadde asusizza okumujooga nga n'olumu amulaga basanjibye abamugulira omwenge kyabadde takyayinza kugumiikiriza. Si bwe kiri si kituufu oli yanjooga n'aleeta abasajja n'abandaga nga n'omusajja okwogera ku makazi abanywa omwenge n'omukazi baagala mukuba ate olwo omuntu mu maka munaabamu ntegeragana gyeri. Kyokka bw'abuuziddwa ensonga eyamutemeza mukyala we abyeganye n'agamba nti ye yamulumye bulumi wadde nga Nasolo akalambidde nti yamutemye butemi. Yaleese omusajja omulala ne banywa omwenge nga banvuma kiro saapaka saawa mwenda kati ajjayo ekiti ankube kati nze neetaasa amala nkwata obusajja kale ankwata obusajja nange mulumaki etama. Balirwana baabwe bategeezezza nti Sebanachita asusizza okukuba omukazi ono nga n'olumu yamukubisa ennyondo n'amuwangulamu amannyo. Yasooka n'amusalako emabegeera n'amugyamu alinnyo n'amukola ate buli kimu bingi tetukimanyi naye ng'amukubira mu lujjudde ffe ne tumuleka naye leero kisusse. Omusajja bonna balina ekikyamu yamugambye eggulo nviira omukazi n'agaana kati awo wakitagenda waabwe bapa bakugobayo ewamukadde Isma Sanja ngono yamyuka ssentebe w'ekitundu kino ategeezezza nti ebikolwa bino bisuse mu kitundu kyabwe wabula nga kino akitadde ku bavubuka abasusizza okukozesa ebiragalalagala. Byo tebibulamu babikozesa eno waffe enjagala ekyali nnyingi nnyo yekyali nnyingi. Anet Namyalo yakusakidde eggulire lino Club KD TV1.